Yeremiya 29:11. Jeremiah 29:11. Mukyawandiikibwa ekyo In that scripture, twafunamu obutundu busatu. we got 3 subtopics or titles. Akatundu akamu nga kagamba One of it saying, beera Katonda wa kusuubira okubeera. be where God expects you to be. Akatundu akalala kagamba ki? The other title says, Tambula nga Katonda wa kusuubira okutambula. God expects you to do so. Akatundu akokusatu kagamba ki? The third Kola ebyo subtopic says, Katonda byakusuubira okukola. do what God expects you to do. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise our Lord. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, Katonda bw'aba atutunuulira if God is looking unto us, tatulaba nga bwe tuli. does not see how we see us. Katonda atulabira eri awasemba. God sees us beyond. Katonda atulabira eri we tumaliririza. God sees our end. Olwaleero Today, ky'oli Katonda si kyakuyita. what you are is not what God calls you. Katonda akuyita ekyo ky'ogenda okubeera. God calls you what you are going to become. Mukama yeebazibwe. Praise Jesus. Kubanga Bayibuli eŋŋamba. Because the Bible is saying, or it tells me, Bayibuli bw'eti bwe ŋŋamba. this is how the Bible Nti tells me, Katonda gwe nsinza that the God I do serve, amanyi enkomerero ku ntandikwa. He knows the end and the beginning. Amiina. Amen. Leero Today, bw'oyinza okuba weeyita mupangisa you might call yourself you are still naye nga mu bitabo by'eggulu but in the books of heaven, n'eggulu bwe liba likwogerako and even when the heavens are speaking about terikwogerako you, nga mupangisa, they don't speak about someone likwogerako nga landiroodi. but as a landlord or landlady. Ngambiro yakulira nti wasuza otya landiroodi. Tell your neighbor that good morning or good afternoon, my landlord. Mukama yeebazibwe. Praise God. Amiina. Amen. Eggulu likulaba The heavens are eri seeing you. They are watching you beyond. kubanga Katonda pulaani ye Because the plan of God, si yakukuleka nga bw'oli. it is not to leave you, abandon you the way you are. Pulaani ya Mukama The plan of God, yakukuwa enkomerero it ennungi, is to give you a good ending. yakukuwa awasemba To awalungi. give you a good ending. Twagala kwogera ku kigambo ekyo awasemba. We want to talk about that word, the end. Enkomerero. The end. Enkomerero yo Your ending. wa w'omaliririza. Where do you end from? Abantu bangi Many people, basobola okutandika they can start, naye bayinza obutamaliriza. but they may not end well or end. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Pulaani ya Mukama eri obulamu bwaffe The plan of God towards our lives, kwe kumaliriza obulungi. it is to end well. Pulaani ya Mukama eri ffenna abaalokoka The plan of God towards we who got saved, kwe kumaliriza obulungi nga tuyingidde mu ggulu. it is to end well when we have entered the kingdom of heaven. Si bwe kiri? Isn't that so? Tayagala tulokokeko bulokosi. He doesn't want us to just Ayagala nga tumaliriza. but He wants us when we are ending, Tumalirize nga tuyingidde mu bwakabaka. that we end when we are going to enter the kingdom. Pulaani ya Mukama eri omuweereza. The plan of God towards you, a minister, Tayagala oweerezeeko kiseera okomaawo. does not want you to just minister and Ayagala end there. kukulaba ng'oweereza osukkuluma. He wants to see you ministering beyond, Ng'ova ku ddaala ng'ogenda ku ddaala eddala. moving from one level to another Eyo level. ye pulaani ya Katonda. That is the plan of God. Nagambye abasaabisa esooka ku makya I told people in the first service, nti bwe weetunuulira oba n'otunuulira akafaananyi ko ak'emyaka esatu emabega oba when you ena, look at yourself or at your picture those years back, oyinza okusanga nga bw'ofaanana si wali ofaanana luli. it looks like you don't look like how you looked by that Kituufu ekyo? time. Is that true? Kama yeebazibwe. Praise Mwe God. abaagula kalenda ya wano genda olabe ku kalenda eyo. You who bought the calendar of this place, Ogende the ku page calendar, namba 2 ndowooza. go on page 2, Awali no divorce. where there is no divorce. Olaba obufaananyi bw'abasajja n'abakazi nga bawasa. You see those pictures when men and women were getting married. Kati oddemu obatunuulire nga bwe bali leero. And then you look at them how they do look now. Ojja kwekanga nga oli eyawasa yali mukadde okusinga aliwo kaakati. You realize that the person who got married is more older than the one who is present. Ekyo kitegeeza ki? What does that Nti mean? Katonda alina ebirowoozo ebirungi ebya buli lunaku. That God has daily plans. Katonda asobola okukyusa obulamu bw'omuntu buli He kiseera. can transform somebody's life at any Kati time. teweeraba nga bw'oli. So don't look at yourself like you Tandika are. amaaso go gatunuuliza awasemba. Start looking or putting your eyes beyond other age. Oweerabe wa woogenda okumaliririza. And you see how you end. Amiina. Amen. Twagala kwogera ku kumaliriza. We want to talk about the ending. Leero njagala kwogera ku bintu bina
Today I want to speak about 4 things ebiyinza otuyamba okumaliriza obulungi, that can enable us to end well. ebiyinza okutuyamba ne tumaliriza nga tutuuse ku kigera Katonda kyagala tutuukeko. That can aid us to reach to the point where God wants us or requires of us. Mukama yeebazibwe. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Zabbuli ya 9 olunyiriri lwa 12. Psalms 90 and 12. Zabbuli 9 Psalms 90 olunyiriri lwa 12. verses 12. Awo tutandise pointi yaffe namba emu eyo. Tutuuseyo? Zabbuli ya 9 Psalms 90 olunyiriri lwa 12. verses 12. Bayibuli egamba bweti, otuyigirize tubalenga bwetu ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezigezi. Omuwandiisi wa Zabbuli eno agamba The writer of this psalm says nti otuyigirize. that you teach us. Kuno Zabbuli eno ey'ekyenda yakusaba kwa Musa. This psalm is a prayer of David. Bwegamba kubanga abantu abasinga obungi balowooza nti Zabbuli zonna za Dawudi. Most people think that psalms are for David. Zabbuli zonna si za Dawudi. Not all psalms are for David. Mulimu eza Asafu. There are those of Era us. bw'obanga osoma Zabbuli zino olina okumanya nti eno y'ani. When you're reading these psalms, you have to know who is the owner of this. Kati kuno okusaba kwa Musa, So this prayer is omusajja wa Katonda, Moses, the man of God. agamba Mukama tuyigirize. He says that God teach us. Tuyigirize tuyige okubala ennaku zaffe. Teach us that we may be able to counter our days, Tulyoke tubeere n'omutima omugezigezi. that we gain a heart of wisdom. Bwe tuba tunaamaliriza bulungi, If we are to end well, bwe tuba tunaatuuka ku nkomerero yaffe obulungi, if we are to reach on our ending so well, twetaaga okuyiga okubala ennaku zaffe. we have to learn to count our days. Bayibuli bw'eyogera ku kubala ennaku, If the Bible speaks about counting our etegeeza days, biro n'ebiseera. it means days Okumanya days and seasons. and seasons. Okumanya ky'olina okukola mu kiseera ekyo. To know what you are supposed to do during that season. Ekyokulabirako, An example. tulina abaana leero mudda ku masomero. We have children who are going back to school today. Ennaku ze mulimu za kusoma. The days you are in on numbers are for studying. Oli mu nnaku ze ez'okusoma. You are in your days of studying. or Kati ennaku schooling. zino z'olimu ez'okusoma, So these days you are in for schooling. tetukusuubira kubanga okoleramu birala. We don't expect you to be doing something else. Bw'oba ng'onoomalako bulungi. If you are to end well, Bonna abaagadde okugatta okusoma n'ebirala, all who want to add other things plus studying, tebasobodde kutuuka ku kumaliriza kwabwe emisomo bulungi. they have not managed to end their schooling. Bamaliriza amasomero gabalemye, They have ended up failing in school. bamaliriza babagobyeyo ku masomero They have ended up being chased from school. kubanga yagenda ku ssomero kusoma Because they went to study, ate n'ayagala agattemu okukuba endongo, they wanted to add in discourse. n'ayagala agattemu okufumbirwa oba okuwasa. They wanted again to marry. Tosobola kumalako You cannot finish. kubanga Bayibuli yeesomesa Because the Bible is nti teaching buli kintu kirina ekiseera kyakyo. that everything has its own time. Kati bw'agenda ku ssomero, You who is going to school, oteekwa okuyiga okubala ennaku, you have to learn to number your oteekwa days. okuyiga okutegeera ebiseera. You have to know the season. Nti kati ndi mu ssaawa ya kusoma, Now I'm in a time of study. omuzadde yantutte kusoma, The parent took me to school. kikuyamba okumalako obulungi, That it enables you to finish so otuuke well. ku nkomerero y'omwaka That you reach at the end of the ng'oleeta year lipooti esanyusa omuzadde. when you are breathing and rejoicing. Gambako report. nti amiina. Tell your brother that amen. Kama yebazibwe. Praise God. Bwe tutategeera ekyo, If we don't understand, tutandika okwonoona ebiseera we start spoiling out nga tulowooza things. tukyalina obudde. When we think that we still have time. Nja kukikola enkya, I'll do it tomorrow. nja kikola enkya. I'll do it tomorrow. Amiina. Amen. Wano twayiga Here we learned. nti beera n'okwolesebwa nga kunene, Be with a great revelation. beera n'ekirooto nga kinene, Be with a great vision and a naye dream. tandika na kitono. But start with something small Kola otya? Tandikirawo. and you start there and then. Tolinda kumala kuba na bingi. Don't wait to have a lot. Tuli mwezi gwa mwenda, We are in September. we twayingirira omwaka, By the time we began, waliwo eyalina
ekirooto ky'okukola omudaala Someone had a dream of starting. lwaki tonaba kugukola But why is it you're kubanga okyalinda kapito omungi Because you are still waiting for more capital. naye ng'ennaku bwe zitambula But yet days are running and moving. naye singa watandika n'ekitono ekyo But if you had begun with that little, oba olya wandibadde ogenza okizimba. maybe you would have built it more and larger. Amiina. Amen. Omusajja ono kyagamba That is why this man is saying Mukama tuyigirize that God teach us. nyamba njiga okubala ennaku zange. Help me to number my days. Amiina. Amen. Abavubuka Youths, togenda kubeera muvubuka bbanga lyonna you are not going to be a youth for the entire life. obulayo katono nnyo You are remaining with something small okuyingira mu myaka egy'ekikadde to enter into elder stage. ng'amaanyi ago g'olina leero That strength you do have nga now, tokyasobola kukola by'okola when olwaleero. it is no more to do what you are doing right now. Omusu waffe yatusomesa Our pastor taught us ku nsolo ennya the types of 4 animals. ezikola Those that work ebitundutundu by'omuntu different parts of oba ezikola all that do obulamu bw'omuntu nga bw'abeera. a woman's lifestyle. Ensolo esooka yatuyigiriza ki? One animal he taught Ani us azijukira? what?